Jala soka tuddeyo ke mabega katono. Buli muntu akola ekintu nga ine ekigendererwa. Ekigendererwa kye ky'okuzimba ennyumba mu miti. Tetufuddeyo ya kuwumuliramu, tetufuddeyo ya kusulamu. Kiba ki pressure oba ekyo kye kikusika ng'ovudde ku kirinti kye kyali ekiro dream yange bla bla. Kubanga kino sirowooza nti kitwala just one day. Kitwalira ddala ennaku eziwera. Kitegeeza olina bingi byewerekereza ebyokukola ebikujjamu ssente. Nojja n'okubakuba ebintu byawo ngeri emu oba endala. Ki ekikusika? Mu butonde bw'ensi oba mu mbeera omuntu ky'atambuliramu. Force eyo ndowooza ayinza okuba oba eva wa Katonda oba amaanyi oba ki. Kakati force eyo yekuwaliriza okukola ekintu. Kati waliwo omuforce nga yemuwaliriza kukola ki? Kugenda kubuulira njiri ku nguudo. Noga nti omusajja kye kyamuwaliriza eyo force. Kyenjagadde okutegeeza nti nange force okuva mu mayi bagamba abazungu nti history repeats itself. Ebyafaayo biddiŋŋana. Biddiŋŋana. Kati bw'osoma ennyo mu Bible bakugamba nti siri nnyo munaaka wa Bible nnyo oba naaka naye waaliwo Nuwa yazimba eryato. Eryato lisignifying ebintu bingi mu kutegeera kwaffe. Era n'abaaliwo mu biseera ebyo tebaategeera makulu gaaki. Baaga nti omusajja ono amala ebiseera akoonako agira. Naye enkuba bwe yajja amataba ne galangirirwa. Buli omu ne bajja ne bakonkona ne ku lyato, tebo tuyambe tugire ki Bugembe yalima nti naki embaata oba n'empuuta zayingira buli kimu kyonna ne kiyingira. Naye omuntu eyalina sensi ategeera n'alemwa okumanya. Ebintu ebimu bijjira mu ngeri kaŋŋambe nti ya bunnabbi. Obunnabbi nga balina kye bategeeza naye ffe abantu ne tutakigira ki tutakimanya. Enkola ya bulanzi. Kakati kino kyogambye nti force kye yakusigira kiri kino ekintu kiraga nga bwe tunoonya obutonde bw'ensi. Emiti ne tugitema, entobazi ne tuzenkrokinga, takataka biki, pulasitiika biki. Kati Katonda n'avaayo n'agamba nti akabeereko omulanzi ku mulembe guno omuki omuyivu ogwa .com ogutali gwaffe guli gwanalogo omukadde. Kakati nenga nti kanzijeyo omulembe guli ogwanalogo ogwaffe ngusse ku guno gwa .com gwe gwali badde ng'omulabufu ate nga Bible yaguyogerako omulembe omwononefu nti gulijja naye tegunnabatuuka butuusi. Agwatuuka dda. Awo naawe gwe guno gwe tulimu. Kati oba gw'ogamba nti tegwatuuka, nze tudda twavuganga epikipiki ng'owulirayo aga nti oli yamukubye ennyondo okutwala pikipiki. Kati oli okkuba ennyondo guba mulembe mulabufu oba gwe mwononefu? Oba gweteekateeka okutuuka. Ogweteekateeka gwe kintu ekitannaba kukolebwa. Naye owulira gundi bamukubye ennyondo, gundi bamukoze batya, gundi bamusaddaase. Kakati gwe bw'ogamba nti tegunnatuuka, eno Mukama akusaasire. Oba abasaasire. Wagezaako wayagala kutaasa butonde bwansi nga ozimba ennyumba ku muti. Kyekyakuli mu birowoozo ekyo eringa sensitization. Okubuulira abantu ekigenda mu maaso n'okwonoona obutonde bw'ensi. Kati obuzimba ennyumba eyo kisensitizinga kiti?
okusensitizing oba kisomesa kitya kisomesa nti omuti gwa mugaso sigutemye senga nagutema wali badde ozija wano ti omuti gwa mugaso osobola gukolerako ekira nagwe enyumba negusigala nga gugenda bwawe era olaba amatabi tewali gwe natema kumpi okujjako obutono bwenkyalako okugira ki naye obwetoole bwoti olabe waliwo ettabi eddene lyennatema tewali kati bwepantika ku miti mimpimpi ne bwe guba omuwanvu ng'olina matiriyo egugira ki esobola kalina bazizimba batya ssebo the high scrappers era bazizimba kakati bwe bazizimbira awawanvu naye wano bw'oba ne matiriyo naki togizimbayo ogizimbira high scrappers wali ozirabyeko ze bayita zino zibeeranga eyo mu Dubai wazituukamuko ziba wano si watono nnyo kuziri ze bazira waba watono nnyo naye tebalina busobozi babulina kati ffe lwaki tetuba nabo abaddugavu tewali mu mbeera nti nange lwaki tetuba nabo sooka onziremu ekyo oluusi tubeera mu kwetiitirira butagatta bwongo bwotyo senga tugatta obwongo kakalamu n'oleeta idea n'aleeta idea n'oli n'aleeta idea tukola ekintu eyo gy'olina United States of America United Arab Emirates naffe netubera ne United Africa kakati ffe United Africa tuyinza nze nganze naawe kakalamu n'ogamba nti kakalamu ne Doni Kazepa tukoze eki United tugenda kukola binene netatandika kusekerera busekereze idea oba kusunga okusunga tekubulamu ndi kati mwenja ala kwebuuza nti omuntu wakutuukako naga nti kati gaya akoze eki Kazepa byonna obyagala gayimuzeiti gwe buli kimu oba gayi oba yanga obaani oba rasta obaani akasinga byonna ne rastamani oluusi abamu bamuta nakugamba rasta akoze ebyewuunyisa akoze ekyewuunyisa akoze ekimuswaza akoze ekitajja mu myaka gye akoze ekitwala nze ne bw'ogamba nti kinswaza akoze ekyatya mu myaka gye akoze kiki naye nga nze kyenjagala kituufu ekyo gwe kakati ojjaga ati akoze ebitamusaana bubuuza nti ntegedde okay abatuwuliriza sako n'abatugoberera yonna gye musize okwate nga mutuwuliriza mwe bali ddala tuyumboze tali ya bulijjo tulisayiriza wanena tugeye ku mbuga ya Ssaabasajja ekira we tusinzidde musanze ali ku mulimu era ino ennyumba gy'azimbye eri mu muti guno muti ki guno baguyita mwoloola mwagitadde era ennyumba we tuba tugitunuulidde bweti ya bisenge kimu negenda kuba ya kimu waggulu ofiisi naye wansi ejja kubaayo nteddeyo ebisulo leka naawe kino kiri tuma Muzeeyi Kazepa kitya ennyumba egenda beerako ne ofiisi ne woosula wansi eno bisulo eyo wansi eno woolaba eno wagenda salayo bumyu bantu kyonna kyossaayo oyinza okussaayo bumyu oyinza okussaayo abantu kwegamba kisinziira mu ndowooza yo nga kokikize kuliko ebisulo kuliko ofiisi ne wanene ondabyeko wano wali obutiko balukoni oyanikirawo butiko obwo obutiko mbadde nzija leero kati nensanga nga bakuula obutiko kati nange nenkuula obutiko kati kwe kubwanika awo naye sigamba nti twanikako butiko naye nambwaniseeko kubanga oli muntu omu gwakola kino oba olinayo ttiimu omunzekka buli kimu kyolaba okwo kyonna kati kino kikutwalira ennaku mmeka oba ebbanga lyenkana ki kisinziira matiri abaawo kisinziira ne bwemba nga siina nnyo byakukola naye kati nga bwe kiri kya Ssaabasajja nfuba nnyo okulaba nti nkikola kati kankubuuzeeko wajja n'obatuukirira mu ofiisi n'obagaa njagala kuzimba nnyumba ku muti oba baali bakulabako kuziriza wasooka ozimba ezeeri saabadde ono omupya aliwo bamuyita mwami Mulongo Kaggwa yajjangako ekeeyo
kati bwe yajjangayo eka ne bimusanyusa nnyo ng'akulaba Walampa amadaala okkirira waggulu. naye yalampirayo ddala kulambula N'alabira ddala kalina ewedde kati n'alabira ddala kalina egize eki ewedde emirimu mu miti. kaakati naye n'agamba nti kati bwe yatuuzibwa kubwa ow'eggombolola Ssaabaddu n'agamba nti nange kati njagala ofiisi yange ebeere waggulu Leka ku muti gy'ayagala ogiteekeera. ate gy'ayagala kati teriiyo gamba gy'eri si gy'ayagala Anti meme tenaba kuggwa. kati eringa ewedde era mu bulamu bubuzi mmeeza mu bulamu ki ewedde. Omukungu wa Ssaabasajja Kabaka yagambye ofiisi ye agenda gissa waggulu ku muti era olwedde eri waggulu ku muti okulaga era abantu okukkatiriza ku kiri okukuuma obutonde bw'ensi. Era kyemmanyi Ssaabaddu asoose mu Buganda ow'eggombolola okugenda waggulu ku muti. Nnyumba y'okuba ku muti ofiisi ate okyabiraba kino kikyali kituuza ojja biraba ebisinga na bino. Era gwe oli blessed kati gamba nti oli wa mukisa. Ndi wa mukisa ge mazima okutuulako nammwe abalengerera ewala. Bino basiimye busiimi tewaliwo ssente nti zino gwakera ku makya noleeta matiriyo oba ebyo tobiyingiriza toyagala byogerako. Era contribution ngissaamu nene nnyo nga sirina gwe nsabye ssente oluusi tukwataganya ne Ssaabaddu netukola needifuulu netukola kyekyetaagisa bwebanga matiriyo netugenda nenda nenoonyanoonyayoko bweba byakinza ate nenzisaamu ddala ssente naye nga nkikolera bwereere. Kati tusobola okuwalampayo oba otuula waggulu yakayo n'okawulira bulungi nnyo nga kajjidde ddala. Kati tugenda tambula mpolampola nga bw'osigira abantu b'ekifaananyi amadaala tugalaba. Amadaala era gakolebwa bwe gati. Enteekateeka ya kuwalampa waggulu. Kuwalampa waggulu. Si design just. Tosobola kuwalampira wali eri mu muti n'ogwere olina oteekako amadaala. Gwe gonna ky'oba ogize oyinza okulinnyira ku muguwa oyinza okulinnya ku kwegamba embeera yo lweba ekusindise. Nze ntandise Walampa naawe tunaakulaba kozi ogambye okoona olw'enkaaga kati naye amaanyi gakyalimu. Abatuwuliriza saako n'abatugoberera tuli mugezaako okuba ati Walampa ku ofiisi mwami Godfrey gy'ali mu kuzimba wano eno ku mbuga ekira eno y'emu ku ezo